engabanya kaadi entuzirijogerako era netubagamba nti bagenda kuziba wange teri kaseera ka kudduka kugenda mu kibiina kirala wabula wiki 3 zokka kuba abala bonna bagaba kaadi buli muntu anyize n'asalawo bagenda awala mulimu abasala edda nga batandise okuwulira omukka omweru omuddugavu nga guvaayo kati abataasala saa zino basala magezi eiza kusirikira kintu ekyo bagumenga principal yagamba oba bajjenga bokka independent kuba tewaliwo tteeka liryawo nti atafunye kaadi tayitawo bwekiri aye tewaliwo tteeka likusibira mu kintu nti togenda kwesimbawo waliwo bawadde kaadi nga mu mazima n'owa independent yandibadde ayitawo naye ne bagamba nti ono katumuwe kati formula gye bakozesezza eringa ya bigezo bya UNEB tewaliwo mukisa gubaawa nga gubaawa kunalewonale bonnalukoola twakiri abantu bajje bakubaganye ebirowoozo era tebaatuula mu constituency naye abasobola wali kumpi basobola okujja ne bawuliriza ne baga nti ono ddala wanaasinze ono wanaasinze ekyo tekyaliwo obuzibu nti waliwo obuzibu kuwandiisa ekibiina nga nannyini kyo ataddeyo emiziziku egimu nga tolina bw'okola naye n'enkola eno yandibadde nnambulukufu nga waliwo obeera mu kintu noga nti ono ye kale katugeze wayisa mufumbira yadde ava busoga naye wano ayogedde nnyo katumuwe nakawa ng'olina ensonga z'abantu zebakola ki zebategeera eri agudde ebigo 3 wano ayinza okusisimuka tumusabire ave mu kkomera kubanga yafunye kaadi buli yafunye kaadi alina omulimu gw'okumatiza abantu abalonzi nti yabadde asinga babadde avuganya naye of course kaadi ebeereemu naye nga bayaayo olina ogitunuulira n'ogikola ki ng'eri genuine Honorable Sseggona ebbanga lyamaze mu NUP ebintu byakoze mu NUP okulwanirira ekibiina kibeewo ne wagenda nga weetaaga munnamateeka omulabye ku kakiiko kano akakosase nga musajja w'amaanyi ali ku mulamwa omusikiza otya omuyindi agenda kukuyimba oba kuteeka bintu yandibadde omuyimbi naye nga alina ku knowledge yaki y'ebyobufuzi y'amateeka kuba wali wagenda wanabadde asobolawo kubwa mmeeya adduka n'azikiza omuliro bannange mukolemu emuti batwala ettaka n'aligira wali we tugenda bw'oba oyagala kulwanisa Museveni ku bantu abatiibwa timuliimu Walukagga nti bamutya asobola okutya Walukagga yono w'ebizigo bwe yayimbako oyo naye Samona yateye Walukagga yekka n'abalala wali mu house tewaliwo kubanga Sseggona oba oggalidde matiriyo ebweru w'ekibiina watya senga ajja n'ayitawo ku independent togamba nti wali kitasoboka byonna bisoboka si buli gubawa kaadi nti ajja kuyitawo era bangi bagudde nazo tebamuwa wano mu Central ng'alina edduso lya mukulu lya mutowe tiyagaana yagwa bamuddize kaweepi n'ava wano bamumanyi abantu byasooka okugendayo naye abayuza ebipaano kati oba ogenze kulaba gurawundi kiki osanze eyo ku gurawundi kugira nga baali bagule tumuyuze ebifaananyi bya Nyanzi kati eyo nayo tunuulira nti waliwo advantage y'omuntu ali awo ayinza okuyitamu atali Nyanzi kyebakoledde ddala obulungi kyekyokuleka Malende n'asigaza kaadi ye ekyo kyabadde tiiki nnyo oli ne bamuzaayo mu West asobolawo noonawa n'asobolawo awo olaba nga combination yatambudde ne bajja ewaffe e Makindi bukya tulonda bantu Makindi East tefuukangako jirikiti kubasuula bafu kubasuula embwefu abafu waliwo abantu naye ejirikiti kubasuula embwevu nze twalinako Sebaana Kizito teryamuyisa mu maaso musajja yali agumidde twalinako Benedict Mutyaba yali MD wa Uganda Airlines nga w'amaanyi ate yasoma ate looya alina kyembazze ne tubeerako ne Mabike graduate twamuleeta mutazze akulidde omwo
Mabikke gundi Kasozi namuzimba ate nga naye ebyobufuzi abibaddemu okuva e Makerere. Yes. Ng'olaba nti naye material. Bwe twakola ensobi Mabikke n'atabukatabuka abantu ne bajja bangi twekanga tufunye NRM asooka Simbwa. Yaliwo NRM? Yaliwo NRM. Era Simbwa taba kuleeta tteeka lino ligamba nti buli abbye ekintu bamulondoole bakole ki tebandimulwanyisiza. Bennyini aba NRM bamulwanyisiza nga tuleeta Kasozi Ibrahim gw'ogamba mutannaba kwaka. Aba NRM baatuwagira bonna okuleeta Kasozi ne mu kukuuma akalulu nga bajjayo omuntu waabwe Simbwa kubanga alina slogan nti service without bound ne balwana ne okujjayo waabwe bateekeyo ani Kasozi tumuyita material yakola report Kasozi material ku bintu bya Muyindi Muzungu kati level eyo giraba gye tujja mu Makindye toyinza kutugamba nti awavudde Nnyeko Nnyeko yadde yaliwa NRM n'akyuka akukyuka kubaawo tosobola tuga nti otuleetedde Mulyannyama muganda wange akola speech mu Luganda mu council meeting agenda kola speech mu parliament ya Uganda osobola omuleeta nga bwe baleeta Sseggirinya naye Sseggirinya was a unique case nti empapula zaali zirabika nti oyo yakozesa muwala omu nomu yakozesa muwala mulala naye olw'okuba waaliwo ono eyewaana juzi nti yabadde asomba aba opposition n'abakyusa yamuyambako n'agamba genda weewola akawumbi olukaaga lukole ku mpapula zo era bamaliriza abagugubi si mu bulambuluzi technically baga nti ono teyasavinze ba prison Sseggirinya gyali n'olwekyo tugugobye naye nga yasoma tulagi togenda ku merit muganda wange mukulu wange omugenzi Katolu wange naye yamalawo ebbanga naye yagendako kwemudidi makiwa interest naye yamalako nga takoze eki ogw'omukisa guyinza obutaba na Mulyannyama waliwo anaamuwaabira Mulyannyama simulabye ejjo Mulyannyama yasomako yasalina n'asomako primary talina Olive bw'aba yagisomye eggulo nga yagisomye ku online talina Olive Mulyannyama oyogerako A-level gye baagala wali naye alina empapula bw'aba ndaba ajja azindeetere bwe zitaba za Mulyannyama ali mukulu w'omufu nga talina ndala ate ezo nina capacity ezigenda n'empaaba n'avaayo Mulyannyama talina mpapula naye bwanyinyonyola ne bannamakindi ngaga nti tugendera omusajja agenda ali nja kumuleka naye bw'atanyinyonyola ajja kuvaayo kakati anaakola atya Mugundi Makindye bagiyita ye Kawempe Makindye si Kawempe yanjawulo nnyo Makindye erimu abayivu bangi abantu abagunjufu ab'omulembe n'abagezi abategeera tetuyinza kusirika busirisi ku kintu ekyo olw'ensonga ku luli twafunamu obuzibu mu DP ne tugenda ne tulonda nga tugenda okulonda Sebaana yeesimbyewo ne Semwogerere naani bakijjambu abagezigezi ne batuleeta badelegates ne basuza awantu mu hoteli nga tebagenda batuukira Namboole sebagenda okutuukira Namboole nga delegates babawadde ekyeggulo n'ebigambo n'akabaasa sente ze ne zifiira awo n'atakola ki kati ffe ab'e Makindye East mu Uganda yonna ffe tutaalonda kubanga twalina badelegates babiri ng'omu akulemberwa chairman wa DP Charles Kyagaba ng'omulala akulembera Mabikke mwe nali nga gundi ziri ezi ffenna twalonze tugamba ffenna tuli batuufu Professor Sempebwa n'atuyita ne tuwoza laga nti bano bawamu mubaleke constituency eri muleke bonna bakole ki bwagenda okulya lanchi n'akomawo ng'okulonda kugenda okuddamu bone yali MC naga nti mwe temujja kulonda ekirungi president mumufunye kuva mu Makindye ye Sebaana president wa DP mu Uganda ajja kubatuuza batabaganye okulonda mu kwesonyiwe ne tukwesonyiwa Abamakindye East tetwatuula ne tujjanga ba independent nga DP weeri ne tuleeta ba candidates babiri ba mayor kati president wa gundi kyene Yerusunia Mubaraka Munyagwa ite Munyagwa muganda wange ne tuleeta ne muganda wange asiya ku bwa mayor ng'olwo tukoze ne delegates conference etegeerekeka yaliko omugenyi omukulu yali Matembe
mwe nalondwanga omumyuka wa Seya omumyuka w'obwogezi wa SDP omulundi ogusoose mu bbanga ttono yasobola okuleeta ba candidates 9 mu Kampala wano ng'eyaleeta DP nereeta 10 ng'ekibiina NRM nereeta 13 yes naye ffe abaagenda mu SDP nga tukyalina omutima gwa DP twagamba aba DP tugenda kubawa omukyala speaker wa DP Weyo Kawempe erinnya ndyerabidde but Shamim ali mu Uganda Human Rights Commission yes gundi Shifula Lukwago DP netugamba nti si mwe mutulondera mwenga baani mwadduka dda mwasulawo ekibiina tugenda kulonda owaffe netugamba nti ebyobufuzi byakubaza netusula nga tutambula nga basizi tunoonya bakandidate ba NRM abayiseewo kuba kansala netubagamba mutuweere Shifula Lukwago mutuweeyo wa NRM gutuwa olutukoze omukago ogw'ekiro ne batuwa Asiimwe Godfrey ono wenna muŋoona omusomesa oyo kati bamuwara DC netugamba nti kale DP ejja kumakyambu enoonya bululu mu bantu enoonya obululu abakoze dda omukago era bafuna obululu bwabwe 10 ffe tufuna 19 22 bwaba bali 19 Shifula n'alondebwa Asiimwe bw'atyo bw'ajja nga wa NRM naye nga ffe tumuleese kuba si kyekyali ekipya Sebaana yajjanga n'alonda Balwego n'alonda ono yafiirwa omwana muganda wange Francis Oweyo kuba mu executive naffe kijambu twalondanga aba DP ne ku Kasozi twalonda RDC Kagoyera yafa ne tutulonda n'omulala omu ne tubanga tukolera ki wamu naye wano ku mulya nnyama mukwano gwange ekintu kyasobola kyekyo mwogezi mulungi naye office zagendamu ekyo talina wajja kuyambira Makendi ate tutuyinza kukkiriza kukola ki kutambula n'ekyo nti Makendi efuuka ejjirikiti kubasuula embwa kubasuula abeebufuzi abatageze Nyeko yavaawo n'addamu n'apiikinga kaadi naye ndowooza bamugambye abaali baagala muswaza baali baagala muswaza omanyi abantu abo baswaza oyogedde ku kuswaza bajjayo muganda wange Alan Sewanyana ebigambo byamulema okwogera ku Mpuuga Honorable n'abyogera wali ku kituuti nti nakugamba wano nti we bamuggyeyo kumuswaza mukasuka era baba mukasuse kati obusungu bwawulira obumanyi aswadde mu bantu bamuggyemu obwesige ate musiri gubamba luli ne bagamba nti lindako ekisaala naye ali awo akoze eki akukuluma so kadi teba y'abantu bangi eba y'omu naye balondamu asinga na kiki ky'ogenda okukola bw'oba ogenda kusima ntaana ate tebakuwagandula nti genda obuulire bw'oba wantaana era oba omanye n'akasonda n'engeri gy'oteekayo n'oteekamu ebinnya amadaala n'otabulirayo n'ovaayo so ekyo kyekiriwo kaakati nti tunuulira omusajja guba aliddeko olukaaga oba wamuuliddeko guba aliddeko miliyoni 600 ate ne batamuwa ani oyo tonnaba kumanya sinaba kumumanya ni Magoola eryo oligyewa gwe mmanyi alina ku ssente omanyi okulya ssente zo ne bagamba nti goodness once sold not return wene gwe tebakuguzizza Magoola bamuliddeko miliyoni 600 tebakuguzizza naye bakulidde basooka ne balya zino ekyekivandulo tuzize eza iPod bannaye musonde principal nateekayo 3 oba 10 oba 3 n'abaana ne bateekayo ne baga nti ate kaakati bagenza okwetegereza ng'ekisaana okugenda mu iPod bano be mwajjako ssente nga temubeetondere n'abamu ne bajja ne ku mulwadde ekirungi bamuwadde kaadi lwandibadde basaasira nti yaggwe ogira ani malende gera weddamu eyo bamujja ku mulwadde alina ebizibu mu maka omwami amudduseeko ebyobufuzi by'omwaka guno si byangu wano we tugenda kana ezo no kaadi za NUP
zigenda kuleeta division nene mu byobufuzi kuba tewali bagenda kugaana kugenda ku ground okujjanga independent ate mu bitundu ebimu bajja kufuna obuzibu nti waliwo NRM abayinza okuwangula mu Kampala ekyandibadde tekisoboka ewaffe tulinawo abaho alina kaadi ya NRM Makindye East omuteekako bamabikke n'omuteekako bamulyannyama n'omuteekako bonna abo bazze mu kifo ekyo ogenda kulaba sinaliyo gye walina kusimbwa nga muwala wa Lukyamuzaze nga mu Saala Kanyikaze nga bagundi bazze nga buli muntu alowooza nti ekifo ekyo bakisobola buli bakisobola ono omutono omu w'amaanyi alaba loopholes kati abaka atandise okutuuza aba NRM abamu nga bajjamu mpola mpola ne NRM ejja muyambako babasuubize kino kuba bo balina ebisuubizo ate nga biririyo bya ssente weeziri nti ne bw'omubuuza nti abantu tebazze ayiiya n'akuyiiya n'akulaga nti weebali tewaba President Museveni mu kwewandiisa Kololo bantu nga baali bayitirivu naye baaleeta baasi 17 ezisooka nga zirina mu yunifoomu y'essomero ne babambalizaawo yunifoomu ne bazijjamu yunifoomu ne baziteeka wali gwekyo kiraba kirimu obuntu Museveni akuwadde sente ze kunoonya abantu ng'omuleetera abayizi baana basomero ate ne bataswala baani bambaliza mu sitowa babambalizaawo tebalina budde owa kamera yabakola obubi owa kamera bw'aba takwese kintu kyo okikola ki ojjukira abakamera mu covid nga temujja president ku mumwagwe n'ekikopo kye n'awuuta akaseera kitokotanga tukutuku paka yababuuza bange mwaba tanzigyako kikopo bakoze muleke nenywera ebintu byange olala yali kubukedde ayogera statement n'afuna ekidumusi n'afuluma president yafunako ekidumusi owa kamera omanyi kyayinza kyeyafuna oba kidumusi oba nyali minyolo naye yafuluma ng'ayogera statement agimazeeyo ng'ali bubi awali meero short call ng'ali bubi nnyo owa kamera tosobola kuba mugezi kati owa kamera oyo tebamukolako mu mikolo ate mikolo kati tuwulidde owamawulire yabuuzizza ebibuuzo nga president amala mugambe bagende ne right honorable Nabbanja emukono ng'abaana abantu bazaalira ku ttaka simanyi ne Kayunga nawa tebamukozeeko emikolo baga agenda akola statement agenda naye abamawulire naffe tuli awo tutunula butunuzi batulugunya muntu ekintu kyayogedde gyekiri yayambye president kulaga kintu kiriwo naye bamufudde mbwakole statement yeetonde ne ku mulimu taliyo bamuggyeko ate kwali ku order so ebyo ebizibu bye tusanga muki mu mawulire kakati Sseggona ndowooza kiki ekyamumisizza kaadi biri ebintu bisatu ekisooka mukwano nnyo gwa Mpuuga gwe baagoma ate nga takikisa abadde takikisa agamba nti Mpuuga muntu wange sirina bwe nkola ki bwe mwesammula ekyokubiri bamulabanga omuntu omugezi ennyo alimu akalandira kali akaddipi asobola okutwala ekibiina si asobola yayogerako emabega kyono tumuleka amalayo ekisaala kyange nange nzija ne bamuvuma ewamuvumiriyo tosonga mu ntebe bwoti ekyo tebagisongamu tosongamu eringa ya Museveni nibo banga olina kikwaso nga tolina mundu togisongamu bakusiba paka bisuuzo ne babisa atasobola kusiba akumma kaadi katono ye wa kaadi naye ekibiina kyozimba oba kyozimbulula ate nga basoose kukuvuma ne bakuwogoloza kati ekyo kimu ekyokusatu wabaddewo essente eziyitingana ate Honorable Sseggona amanyiddwa nga mukono gaamu nze nkubuulira ki ng'ogyeko ssente zino zibamubbirako ku Washington Bay ne poliisi bwe yazikwata bagamba ogiweeko enjawulo ng'agita ne poliisi getagiwa njawulo ez'okulondoola n'okulonda so ekyo yaziba mu abapoliisi bisatu ekisooka abadde mugezi nnyo mugezi ddala ekyokubiri mugezi mu mateeka ate eri bakola mateeka qualification eyandibadde esooka omuntu okugenda mu palamenti nti ekyamateeka kirala nnyo osobola okuba ku kintu kyonna legal simanyi biki ebyo n'amateeka ogakola ki ogamanyi tosobola kutwala kadongo kamu
kukulira mateeka tazinire buzinizi ku stage ne bwoba oyagala kukyusa ggwanga olikyusizaako n'abamanyi nga Bobi yagenze Busoga n'agamba naye muŋŋambire maama oyo Kadaga nze simukyawanga anyituddeko omuntu oyogera n'omuntu alina authority mu area gy'oli eyo message yatuuse nti Kadaga naluli yanoonyanga akalulu ng'anoonya kakenga aka president katwala era yensonga lwaki naye ate ku luno baamunyiizizaamu ekinene era wazeewo walabye enduulu nga addayo engeri gye baamwaniriza ate Museveni ye talinga Bobi Wine nti asirike Kadaga amugambe oba ofuafa yamutadde ku bantu abiri abaamuwerekedde okugenda ku nomination yaganye Goloza n'amulekeraawo so okuba yamugaye nti abeereyo ku bwa president gwenja kuddiza oba sipiika kasita ojja wandiikamu Kadaga nga naye akikubiraawo Museveni amanyi ebyobufuzi ebiremi bano abamuggyako nti ye amanyi politics is about numbers si kukasuka bukasusi buli muntu n'omugoba n'omugjawo awalala kola kiko ebyo bigenda kwonoona ekibiina ate Bobi Wine abadde alina omukisa munene nti mu Buganda senga abadde yenywezezza abadde ayongera okuginyweza ayongereko Busoga ng'eriyo bamufumbira n'abalala eri bambasada abatuukayo naye gwe yalazeeyo yabadde omuntu ono yayiseewo n'opoozi ye nomumuwagire nga tebanabana kulangirira bino bibaalangiridde ng'alinayo abayiseewo n'opoozi kati naye alinawo abantu beeteekako keegi nga Museveni yagamba nti ekigongo temumukubako kalulu Moses Ali mumuleke tulina endagaano yaffeeyo so ekyo kyokka kigenda kuleeta obuzibu mu Nuupu ate egenda kuba lesoni nnene nti ku luno bw'aba ajja kukwata namba 2 kuba yajja gikwata namba 2 sirabawo omuntu amuyisa kuba n'abeesimbyewo ate Mubaraka Munyagwa Mubaraka Munyagwa ajja kuwangula Kawempe ajja giwangula yonna ayinza obutagiwangula ku bwa president naye mubavuganya ayinza ajja kufunayo ekifo we Kawempe kubaze n'enkoba mpya n'abantu be bajja kuyitamu abeesimbye Kawempe piraawo nantwingiri zijjirako entwingiri ne piraawo naye kati nze mwagala nnyo ayogera mazima ng'omusajja gw'essowaani yajja n'olusuniya lwe abantu ne bateekako wabagabula gwe nga endagala ziwedde baga nti gwe olusuniya leta tukuwe essowaani zituweddeko ensuniya ze kati Bobi Wine agenda kukwata ekyokubiri Bobi Wine ajja kukwata ekyokubiri naye ate engaba ya kaadi zino yabaddemu infighting mu bibiina ebirala Kabuleeta baali bamugobye najjayo empapula nabali ne bajjayo empapula ali nazaayo endala nga sitampu tatutte eri ekibiina kati ngogyeko emikono nakyo kyakoze eki nakyo kyamukubye muganda wange Nsereko nali wano nekugamba waliwo omusajja ali e Rwanda yagenze Rwanda yamuguza ekibiina agamba bibalagana tabituukiriza ono Baale omwalina TX oba ye Baale nemuwandikira n'atanziramu nemutumira mukwano gwange Munyagwa kati president naye n'atanziramu bamugamba nti yadde nga empapula ziriwo ne mu kibiina kyo mulimu omulumulu musajja alabika yawandiiseeyo mu electoral commission kyoyo tunaba mukkiriza kuba flaga bearer waffe ate ekyo yabakama byayagala okwekwasa abantu ebibiri yandijewa ballot paper wano ne kumwala eggaba amazima otandika okunoonya otambula mayiro okunoonya gw'osiikinga bokisi yandizigyewezo ng'ate budget alina ya mmotoka y'abantu ba candidate 10 ekinene gye yabadde nazo ng'alina okumakinga sure nti bali 10 oba biro naye yabafunye nga bali wansi yakoze kyonna ekisoboka 8 abajja basobola nti yabadde abasirikale abawera ne pickup zonna empya ne bakola first leg yabadde nungiko tewabaddewo nnyo violence kujjako oluvannyuma naye mu kwewandiisa nali ku TV Masaka laala yaggwa bulungi naye bwemala okuggwa bano abajja ati bajja ne bakuba abantu awo e Kawempe bangi nnyo ne babanyagako n'amasimu nga gubasanga atambula pickup yajjanga ngekuba bukubi ekwata bawo n'omusajja baasa w'essomero liriraanyaawo naye bamubako essimu senga tutandise campaign naye tugenda kulaba sitayi gundi obungi bwa tiyagasi nga bujja budevelopinga mpolampola wotugenda mu maaso va ku bino ebitandika kaakati kuba tulina emyezi 3
plus campaign zitandika 10 president yeye agitandisidde Luwero campaign zitandika nga kusomezi 10 ate batandise ngamba zikomanga 12 tulonda 14 January January okay kakati waliwo ensonga endala gye mbadde njagala okukubuuza nti kaadi zino bwe ziba nga zigenda kukosa ekibiina kya National Unity Platform osuubira nti nno eneyongera okufuna ababaka abawera mu paaliyamenti ababaka awamu ajja kufuna awala tajja kufuna ekirungi ekiriwo nti bonna bajja bokka nga baze independent bajja kunoonyeza ye akalulu gwewa kaadi omunoonyeze batonoonya bajja okugamba nti noonyeza mulala ye ng'omuntu bamwagala enkola eyakoleddwa akakiiko k'ebyokulonda yeetaabasanyusa abo bataasanyuse kati baagala omusuddewa baagala noleeta na Bosooli omuzannyi w'ebina Uganda Mwanyoko eri eyagwa ate kati gwoleese n'olekawo Namulindwa Flavia Namulindwa n'omusuula level y'okugamba nti onasikira muganda we musaayi naye kubanga capacity enyanzi gy'abaddeko ne level gye baadde bamuteekako okuva lwe yatandika kunga ng'ayagala obwa road mayor n'ameesinga apo ng'awaayo abaana babayita stomach soldiers foot soldier ne babasiba amannya gaabwe n'abawaayo lwe yasooka okugenda ekawempe gyabe bamusindise baayuza ebipande bye golozaawo beerabira tebasobola kumwerabira tebasobola kumwerabira omusajja Nobyaniri n'omuteeka ku musajja abantu gwe baadde basinza obusinza Paulo Mugambe awo oyinza ojja kujjawo obululu bwa Mugambe bw'anaakuyamba ajja kunoonyeza n'akako anoonye n'akako awangula Nobyaniri gwosigale ng'oli namba 2 naye nga bayimupi bakendedde waba oleeta Nobyaniri nuupu nga nuupu ng'ekibiina okujja ng'okoze mukago ebeegaanye bw'oleeta Sseggona n'omuggyako ono ow'olukaaga naye n'akukolerera ojja kusanga nga NRM abanga alina omuzinzi ng'abayiseemu ajja kubayita Kiyimba ewa Latif naye eriyo akavuyo ku Nalukoola kubwa meeya naye eriyo akavuyo nti abanene abasatu aba opposition balina owa NRM senga balwana nnyo omu ayinza okubayita mu nkwawo oba owa opposition ow'amaanyi kubanga si area ya opposition Kampala nga si ntaanya nnene nnyo eyinza okugwewa ffe Makindye East tewaliwo osobola wa opposition wasobola kulya oba wa NRM wa NRM naddala ne Kampala Metropolitan ng'otaddeko Mukono Mpigi Wakiso ne Kampala ebyo byo ebadde base nnene eya opposition n'ogattako ne Kampala kati Kampala manya ne Masaka Masaka naye ogenda kuwirayo obuyimba bungi Masaka naye biyinza obutatambula bulungi Mpuuga ke yagambye ne Mawu nti ffe tuvuddeyo tetujja kwesimba ku bwa president amakanda agenda gasimba wali Masaka ate NRM teriiredde kubalwanyisa yagala omuntu akendeeza ku maanyi ga nuupu n'ababaka nubabaga nti oyo osooka omulekemu tugira tutambula naye otunuulira obwa Kampala golooza Lukwago abadde awangula bwa Kampala ku luluboka badde ndowooza Kampala mulimu stakeholders botasobola kugamba nti abalina interest nga bakulwana indirectly mwe muli Sali Musale mwe muli police abanene mulimu prison mulimu bano ba CMI basiso combination eyo okugirwana ogitwaleko Kampala eteeka okubanga ekulinda mu interest tojja kuba so radical gye bali Lukwago abadde nga kungulu alaga radicalism naye ng'ate munda nga mukkakkamu nga munda ali nabo walaba ku mugenzi Kaweesa bakubanga Lukwago tiya gas east and west mu Kampala naye nga batuuka ku Lufula bonna buli omu alina bwagabana nga buli omu agabanayo kabwoyi kati ye anaakulaga nti akola ki ayo alwana
Salenga bwagiranga ganti namukuba nnyo bwamukubba nnyo nga zivuako ng'akwatayo akapeeni akaddugavu awandika kati nno sikyaddamu kuya sikyaddamu kuya munyamba biki ngenda kutwala mu kooti n'abamawulire lumu namugamba nti byotwala mu kooti bagejega nze muba otwala mu kooti siriimu oba olwanyisa bamawulire nange nja kuleeta evidence twatwalako mu kafubo naye ne mukkaanya manyi ABCD enomugirayo buyino ceasefire nakkakkana kati bwino njigirayo mulya nnyama nti empapula biba tebiwola jangu ndabe nga bukyali tuyiye ekirala oli musiraamu munnange oli muganda munnange oli mu Kampala okulidde mu katozaalidda wano naye empapula tolina yogera kati bw'anaayogera azirina era jaziwaayo eza muganda we yafa mulya nnyama ali kati bw'osangayo byabakama amanyi mulya nnyama omulala okujjako nze alina eriiso eryokusatu naye oli yafa ddi oyagala nkutwale gye bamuziika olina buyino olina buyino kubanga yo oli omumanyi ono omumanyi nti yasoma emyaka gy'oli n'egyono gyanjawulo oli mukulu so nze siwala na mulya nnyama mwagala nnyo naye awantu webamutadde talina mugaso gwagenda kukola batufudde ejirikiti nga Makindye ekitasobola kukkiriza Israel kati singa takulaba oli mwetefutefu omutwala mu kooti lwaki nedda kooti nazigenzeemu ggulu ogenda mutwala omuwabi kavalinze musango mingi gwate ekirungi omanyi newe yasomera P7 kati alage ba obbi bye yasoma nabo senior 4 ne 6 ne 6 era alagaye amasomero gye yazisomera bw'aba yasomye evening class nga bagimuwadde kati ajja kugiyindaga mugambe nti n'akalungi akamunoonyeza ng'azikulaze evening class class muyinako sirina candidate as of now tuwe mupibwa Makindye East nina kalulu ka Kasozi Kasozi ngatayaka mwana nomination zawedde atayaka agundi anazina takumba azinirawo agenda kuzina tuli ku timetable tulina ground work gye tukola Kasozi ojja kwewuunya nkubule muganda wange siraje nkwagala nnyo linda nomination ne Kasozi yamala amaanyi baba nominating nga taba mmere ngamba banezine ezaba MP ziggwe otandike kulaba asumulule agenda kusumulula ate siyeka engoma z'amaanyi abo nabo boyogerako bebajiziza bonna n'abafunye kaadi bamanyi omugaso gwa Kasozi kakati Jono Kahindo tafire nga awagidde nnyo Nuupu kiki kyabala era yagambye nti poliisi eddamu nekwata ku Nuupu n'agamba nti mubaleke baggulewo ebintu byonna Bobi Wine mumuleke lwaki mwagira bwe muti oba mwali temwagala bibiina byabufuzi lwaki mwabiggulawo olowooza otafiire abalaki otafiire mu NRM ye mulokola omuzuukufu alaba ekintu ekiyinza okubaawo enkya alaba ekyaliwo emabega ate nga ne bakola nabo abamanyi amanyi nti bajja kubaawo kiseera balekewo eggwanga nga ye wakisobola kati ababuulira amazima bagabaka ate ayogera ku Nuupu yokka agamba abanaaba opposition omuntu bw'aba mumukkiriza yeno lwaki mumulwana mugende mumatize abammwe nti ntasobola nabo bakole ki era yagambye yanaabye ku kintu bagamba Yesu amukomerera inaga nti nze omusango ngwejjeeko maze okunaaba muba mukomerere ku lwamu kati yanaabye toyina ajja kuvaayo ku likodi totafire yenyigira kutulugunya abantu gw'okikola kululwa ng'ayogedde mu kapasite ye nga minisita ate yakutwala ebisigadde biba bibyo lwaki yavuddeyo mu kiseera kino n'ayogera abadde avaayo ku bintu bingi alina kyabala mu Nuupu talina kyabala mu Nuupu yavaayo ku mutabani wa mukulu we wa mukama we Museveni bamukola ki yagamba twajja wano kusaavinga tuveewo twajja wano kuleeta bwakabaka oba bwansikirano n'avaayo nga bagenda bamusuula ku mukabbiro yagamba nti nze bw'oviirawo nange wenviirawo ndeka tugenda babiri mpozi bayagala mbeeko kyenkolawo
kati omwana omulalu bw'atyo Museveni abaana bo ate abamanya ne kubawanduza teyatemamu ka constituency n'amuweeye nga kapiteeni ali mukomera muwangudde akalulu wamulabyeko bino nga yesimbawo ku bya seeka ye amanyi waayigwa tayagala ezo nsindikagano amanyi waagwa ate ekintu wekimuyitira akitema bamukwata ku ttaka lino eryewayisa ya gavumenti n'agamba nti ettaka baalijjako dda ku gavumenti nga baalemwa n'eriizi eweddeko kaakati nze nintwala kiri awo sitwala nga lya gavumenti kati ebintu bye byakwogera mazima wegasaana nekyo tekinyinza President Museveni okusinziira ku bantu bazaakolagana nabo nga boogera ebintu ng'ebyo kati oyo ejje ne bakolebwako bubi nnyo ejje n'omu avaayo n'ayogera banne kyebandyogedde naye nga basirise bakubira eri mu ngalo nti kyatuuse message etuuse Jeno Kayanja bwe yavaayo n'agamba eno gavumenti gitwala twayita tukola bwetu kati mwagala naffe tukole kiyadde navaamu temuteeka kutunyigiriza bwetu teyavaayo bajene abatavaayo bangi abavaayo bangi Linda Kalungi lwanatuuka mu Jeno Court Masa ajja kuvaayo akwasiza ebyamuwulire ali awo Makindi bamusuza wa iso Semwai yali Semwai naye gyali naye agenda kwasa ebyama bajeno bangi bwanyiiga ayogera tumukunde we yanyiiga ne bamusiba yayogera byayogera ne waite bannamusiba yayogera byayogera no Sejjusa yayogera byayogera ng'atabuse kati yo na handle amanya ngeri y'okubakwatamu abantu babamanyi era abafaako kyobola abafuba nnyo okulanga amagye gafuna ebintu ebirungi ne mpumula yago kati sente yazongeza mwayagala okulaluka nga wandiwumudde tumukuwa akasente n'ogenda nononya ekibanja Katumba ali omu ku bali ku listi y'abagenda okuwumula naye golaba aweddemu amaanyi okusinga Jeno Moses Katumba ye ate akyalina embavu nnene nnyo n'omugaso munene so bwe yabeererawo abantu ne bamwagala nga IGP ne bamusondera ne ku ssente agoba ababbi n'agamba nti ani yagamba nti ewaffe mu security batusondera ssente n'amukyusa n'amuzze ku CDF Kayihura nkwano gaffe najja naye n'amuwummuza bulungi kati banyumya bulungi ne Kayihura ne president baddamu omukwano mugambe nti ceasefire nateka emmundu ku ggombolola wagizayo ku ggombolola noga nti omusajja komuleke tokuba nomega n'olumba kituufu angantwaleko ekasaga amanyi okumata ajja kukutwala onywe yogati gyali mungi nnyo ate mulungi kakati Kahindo tafiire ye tubayinza mubonereza nga bati nyefunze bababonereza batumukunde bwaba ng'avaayo n'agamba nti nze mbyogedde kye mwagala okukola mu kikole Museveni mu ntalo z'amanyi kati zalwana tasobola kulwana waliwo abantu batalwana nabo walaba nga alwana n'omugenzi Jet waliwo n'omulala gwe baayitanga Drago waliwo oyo mukwano gwange yampa ekibanja Kasire Eggwanga yakolanga ebintu byengolooza mulalu naye nga ate abikola akigereredde emmotoka yazikubanga emipiira nga tasobola kuba yingini eyasasula teyagikuba mupiira ng'alina message gy'akola ki yalwanaganako n'ababbi nga yekka alina emmundu ezitali registered mu amure ez'ebika ebyenjawulo yamanya ng'afunda batabani be kuba tebali mu system n'agamba bye mumumpeere emmundu ng'agamba nti mugimugyeko kati oyo abo abantu be Museveni abamanyi te ne bwamuzingako n'agamba njagala ssente sirina amuwa wampumuza naye omulimu sente nazirya ate nkyalina agakola n'amugamba beera presidential advisor ku security n'amukuumira awo bw'atyo ng'alina akantu tayinza kugatta ntalo z'abano bamugeto nabano ebigambo si byangu nali manyi titinyefunza toba ayina omukago gwe yatta n'aba opposition oba alaba nga president anaatera okugenda nga yayagala kutegeka bulamu bwe ebijja bijje naye amanyi nti senga kibaawo nze ndi clean era talina kyomuvunaana abakungu b'Emmengo bano abagenze e Magere okwabadde Dani Muliika Mulwanya Mulisi Mogerere n'abalala
ne bavaayo ne bagamba nti nno Buganda officials baendosinze Bobi Wine. Olowooza tekyonoona ekifaananyi ky'Emmengo? Ate kyonoona buli mulundi bavaayo. Buli mulundi bavaayo. Waliwo ne bavaayo naye official spokesperson w'Emmengo ye Katikkiro. Katikkiro asigala agamba ffe tuli nito. Naye ekikugaana gwe kuvaayo nga w'Emmengo n'ogenda n'owagira opposition. Nze na nominatinga Kasozi. Nali ne owekitiibwa okuva Emmengo. Twali babiri. Owekitiibwa wano? Ajja kulaba ku bifaananyi. Kubanga tumwana tekyali kyakwekwe. Twali mu kamera. Owekitiibwa wano? Nja mukuwa. Simanyi oba yaseewula Mmengo naye twali mu kamera. Emmengo teri balina interest. Bagambye owekitiibwa Katikkiro talonda. Naye akubuulira gw'alonze. Alonda ky'ogamba? Kati Mmengo nga Mmengo yo yaendosinze Bobi Wine oba bali abakungu be baendosinze Bobi Wine? Sagala ko siri mwogezi wa Mmengo sonjogerera Mmengo egamba Ssaabasajja ayagala abantu bonna. Omugende munoonya akalulu naye agamba buli gumu akalulu ateeka okuba nga Ssemasonga 5. Ajja zikola ki? Ajja zikola. Tewalaba Kasolo ng'agenze Mmengo nga bakamulonda. N'amukuutira ku nsonga 5. N'abalala bagendayo akibagamba. Kati gwe omulonzi gw'osala wani asinga okutambuza ensonga ki? 5. Okay. Emboozi tebankadde. Nedda ssebo. Obadde oyagala mbu n'owunzika mboozi? Punzise. Tebakulimba naawe. Nedda ssebo. Abantu bagamba data waffe atugwako. Leka naawe. Obadde taggwako. Abasobola balabe. Abatasobola baleke. Kakati emboozi oyinza ogikomyawo. Ogenda bakola bitundutundu. Naawe tuleke. Obawe beats. Nedda ssebo. Natwogedde. Mukama atuwadde n'ekisa ky'amaanyi nnyo. Joyce baagala ono okumumma akalulu ne bakawa omuwala ono Nabbosa omuzinyi naye omuzanyi w'ebi Nigeria. N'abakooba tagenda kutuyita mu nkwawa awo. Chansi za n'abakooba okukomawo nnyingi. Kubanga Nabbosa baagala asinga ku Nabbosa amaanyi. Ne Nabbosa alina bamwagala. Ate oli kasita yamanya nti agudde n'amanya ekimusudde akomyewo mu bungi. N'abakooba. Ddala ku nsonga z'ettaka, ku nsonga z'obuyambi, ku nsonga z'okukola delivery service. Agezezaako alinga muyingo. Te muyingo abadde superb. Singa abadde wakudda ne bwe yandikomyewo independent. Wanuupu abadde takomawo. Kati ekyo kiri awo. Ate gundi mama Miriam nerabiza n'okusaasira mwannyinaze. N'ambooze mulwadde ennaku zino. Onaye bwe tuvudde naye wala. Twatandika naye Gasimba gundi awali omukka ne Reverend Bakaluba ng'azize eggaba n'atwala Namboozi ne bawukana awo sipiidi nnyo ng'akyali eyo mu enforcement yasomesako mukyaka nali ne Sebaana nga bamuggyayo e Luzira ku misango gye nali ngenda mu America nga Limited Kiwanuka amuseera ssente za beach nangamba yogerako naye ne mukulemberayo ne mutwala Kiwanuka ne mugamba omuntu wa DP nnyo naga bw'oyogedde ku DP ssente za beach balinayo emikolo bakolerayo embaga y'abakireke nagamba nti embaga ne honeymoon basulaawo bwereere saagiriiko naye nagenda mu America ng'ekyo nkimaze teyanneebazaako ku olwo teyakwebaza mukazi nga yakola bubi kakati gwe ng'aludde naye waliwo kimanyi nti atera okukozesa akayiso nze simanyi bulwadde bwe ngamba akayiso so obulwadde akayiso kano katera okwekuba n'afuna amaanyi simanyi wuwe waka nakonyumya ku WhatsApp gwe tomulaba nti oba nti wano era vibe y'amaanyi alina kaataddemu oba nti ki vibe mulaba ku TV balomita mulaba n'awalala era waliwo omusano yagamba nti olabika otugamba kunywa caayi onywa birala naye nze nga simanyi birala byanyu saagala kuwaayiriza muntu ng'olaba vibe bweri haayi vibe evaayo etatera kubeera ya bulijjo omanyi bagamba gw'oyita naye mbweya gw'oyita naye nkubuulira empisa zo be yayitanga nabo edda baalinga ba vibe yayitangako ne omugenzi tamala emirundi eno Kabuusu n'awalala n'atambulako ne Lord Mayor
n'atambulako n'ono gwe yalangira oluvannyuma omwenge bw'oyogera ku gurupu eyo nze saagala kuteekayo kigambo kyange bonna babeera hayire nze simanyi kyakale mukulu Siraaji ng'ojja kunzisense ku mwana gwe omusezi bw'aba aliya mufuuwe omuleka n'amuwomerwa amagumba galeme kunkuba nga ne ku nuupu ndi ku lubalaza gwe n'oleka omuntu n'ali ebintu bye teweesembereza si kulwa nga bakubuuza ebingi bakubuuziza ddala ndagala binsanga eno bbali nga siri muki nti bane nga obedda nengera amagumba agayita saategedde oba ga nte oba ga mbuzi naliko kyeyamaani w'ekyalo neŋŋamba difference oyitira wano leero njagala kukuuma nammwe kyalo nengenda newa difference ne secretary tutambula sanga abalwana mu nnyumba kowa secretary nti katugende tubataase konze kati bwe bakukuba gwogenda owaabawa gwe gwaleetera emisango leka balirwana bataase nze ngenda bamukubirayo olubala bamutemerayo awuza balwanira ki onanyimye emmere kumba emmere gyayogerako ddala si yakusuwaani kati yavaayo n'ebisago bambi ng'omusajja gyalwanira neyimera yambirigo ozanya n'okuzanya era bw'oba nga oli mukulembeze ku kyalo ng'oli mukulembeze weerose omukazi tavueina lubale muntu mpa ebbaluwa ngende ku poliisi bw'ogimuwa enkeera amugamba sandi kusibye naye kyamaani yampadde ebbaluwa kati gw'obeera omubi ng'akumuuza agala kwana mukazi wa bw'oba osobola muwe ssente agende yejjanjabe ebyabwe babisootingira eri waliwo omusajja yali kasawuli ng'anywa nnyo omwenge yakuba omukazi n'amwabya olubuto najje wange omusayi guteeri na Pedison muganda wa wava muno wamuyitanga Pedison wava muno kana wa Gordon ng'alina benzi nemugamba twala omulwadde ono afa nti sina mafuta nenkubira omuwanuka bamuyitanga Kizito akola nsambya ku hospital n'atuwa amafuta nemugamba tetwala muntu mu ddwaliro nga tutuuse ku poliisi ne tulipooti bwe yawona ne tutuula ne DPC na RPC ne tubaawula ne famire zombi ne baawukana nemuga nti buli omu akola ebibye mba ntambula ngendeyo ku seminari nsanga abeekwatidde ku muti bwe bati nga ndaba bali ne twayawukanye naye nga seetegereza bulungi ne ntambula nenkomeyo nensuula ebinusu nemba nga bironda ne mbeetegereza nga bebbo obudde bwe twali tumala nga mwawukanye abantu bano era baddamu ne bamukuba n'akomawo ne mugamba nti leero ebintu babimalira ku poliisi mwalimu RPC genda ku poliisi paka lwe yamusiramula n'asiramukayo omwezi gumu n'addamu n'amukuba ne baawukana n'omusajja yafa n'okufa bambi mega akyaliwo okuggaba so ebintu by'obufumbo biringa bya bufuzi osobola okusanga nga Bobi Wine ayomba ne Museveni ne Rubongoya enkyo n'obasanga banywa kyayi obagamba ki tolina kyobagamba kati ojja basanga mu iPod nga bonna bateesa bakuŋŋanya akasente kaabwe kaakati nga tukyagenda mu maaso gundi yagambye Munyagwa nti munaku 10 ekisooka agenda kugoba abagwira bonna ayimbule ne Dr. Kizza Besigye kyabagwira bano okuva mu ggwanga kikyasobola okukoleka nga Amini bwe yakola era yagambye nti Amini part 2 gyakomyawo abantu bano abeesimbyewo ebigendererwa bye byanjawulo naye meseji zaabwe omuntu agenda okuwangula entebe alina okuzitwala nga nkulu waliwo omuntu atajja kuwangula naye ng'alina ensonga ng'alina message ennungi ne manifesto ye nga nnungi manifesto ya Munyagwa nnungi ddala ey'okugyawo oluswayiri wano n'okugoba abagwira tulina abagwira b'otabanyina gye bava naye nga bo bayingira buyingizi ng'ewaabwe togendayo abayitiriya Abasomaliya Abasudaani ayingira n'atuuka n'okugoba ekibanja kati nkuwulidde ku muyindi eyagobye yabadde ekibanja ky'omusajja ali ku kyeyo mu nnaku ye yakajja wano oli amazeewo emyaka 8 famire eri awo ng'omuyindi agendaga nti nkitutte mu nsi ezimu tomala gayingirayo nagenda Egypt minisita n'agamba wano tetutunda ttaka tusobola kuwa embasi poloti n'ezimbako embasi so si kukola ki kubaguza ttaka eriyo ensi nga Uganda is first oba national is first nga yo Trump abagwira abo batusindikira nono emizi w'emisango olwokuba twagala ssente tugenda kumukiriza akole ki ajiwa naye yaganye oba Uganda esimanyi bamuyitaani waliwo gubagala okweexporting nga balowooza ku Uganda ne Ethiopia naye yaganye nti Uganda nedda wakiri bantwale mu nsi endala tulina abanoonyi babona abasinga obungi olwokuba tufuna akasente ate kati bano batubiranye n'akalulu tukafuna
tulina abava e Rwanda banonda balondera wano Abasudani abamu balonda Abarundi balonda kati Uganda efuuse ensi egaanyi yes buli egaanyi ensi esibira wano asibira ne fujjo ne libe fujjo buli kimu ne kiba fujjo osanga omuyitiriya nga ayigiriza abantu okuvuga emmotoka mu Uganda amateeka yagasomera ng'avuga boda boda asiika chapati ate bono ebyalo babyeguza bokka tebagula bibyo osanga nga bali awo bakuba puulu naye nga nogamba bano 10 bakola mulimu ki nga balina akaduka kalimu obuntu butono neeno transist bava wano ne bagenda ebweru mu nsi ennene bagenda 5 ne bayingiza 5 bagenda tulinga kiddukiro kyonoonyi Katonda yali manya bw'ali tutaasa kati Mubaraka Munyagwa ensonga eyo ensonga ya Mubaraka nnungi nnyo nti senga ebadde erina omuntu agikoppa esoboka nekola nayo naye bw'aba noonya bwa minisita bw'anaamuwa oba internal affairs ajja kugikola asikire otafiire ayinza okubagoba ayinza okubagoba Museveni tasobola Museveni kiki ye lwaki alina ekisa kingi tasobola abagwira abo bamuyamba nnyo okuva eyo simanyi Frelimo Mozambique simanyi biki mwali mu Nyerere kolaba teeka essomero erisinga wano obulungi mu East Africa Tanzania nalimu oluguudo e Congo nataluzimba wano okusinga wano kati gwe oli second alinga betrayal in the city ebintu bya independence obifuna second hand katabo ka Francis Mbuga kakati Mubaraka Munyagwa ebintu bino olowooza nti yana abituukiriza singa nabeera president oba naye anyumya mbunyumi of course Mubaraka Munyagwa issue yentuufu oba n'abituukiriza ekyo kiri gyeri capacity tagirina etuuka ku ntebe kusaawa eno abasiraamu temumuwe kalulu abasiraamu nga mu abasiraamu gwe muyinamu yekka ng'omusiraamu Mubaraka Munyagwa gwe muyinamu yekka ng'omusiraamu tetulonda mufti tetulonda sheeka tetulonda imaamu tulonda bannabyabufuzi omusiraamu anaamwagala ajja mmuwa ku lw'obuyisiraamu naye senga baali balonda ddiini senga kati Uganda efugibwa bakatoliki yo tusinga obungi nga bagambye nti ekigo kikola ki kironda naye abasiraamu balina we bafuga ogenda ebutambala oyinza obutafunayo matayo ne mu Kampala ku bwa Lord Mayor chances nyingi nti obusiraamu bukola ki bukuyambako nali ku mukolo ebiseera ebyo emabega nga mulangira Kasimu agamba nga waliwo wano Lord Mayor Lukwago waliwo ne Kasozi yagamba ate sigwe gusoose olala yagamba Latifu nti ku luno twagala ani Lukwago yadde nze ndi mukuza wammwe bwe yatuuka ku luno naga Lukwago tukuwagidde nnyo kati tuli ku Kasozi meseji y'omulangira etambula mu basiraamu alina oyongera okuginyikiza nga nti etambula kati eyo nkulaze taapu emu n'omukatoliki asobola okugamba nti wano tujja kulonda emitala Mariya mu kigo twagalawo John oba Sewungu toleeta Ibrahim oba tomalaako gwe Ibrahim okujjako nga baagadde kati ng'ekawempe kati nze ndi mu bakatoliki n'ettaka lyonna ne baliyita missionary ttaka ly'abakatoliki kw'otudde naye nafunawo obwa chairman nenfunawo obwa kansala emirundi ebiri nenfunawo ng'ate mala kukiika ani yakubikako akasubi wafaaza ogende wafaaza n'ovunnama n'okusaba nembeera muli ne banyanjula omusiraamu tuli naye wano atubuuzeeko naye nga mbawa twagenda nabo mu World Bank ndifuna essomero St. ntufuna kalina nengendayo omwaka ogusooka tebaatuwa netuddamu nengendayo mu industry nezijjayo kikonteina ekinene bazimbamu abaana bano abateesobola webakola ki webasula nembeera ku kakiiko ka St. Denis netugenda tusaba ekyapa ewa kadinaali netukisingayo netuzimba awo ekizimbe nekiggwa era Mabike yali twali ku mukolo gumu ng'anoonya Kalulu ne Kasozi nga nze nkiikiridde Kasozi Mabike n'agamba n'abasiraamu tebajja kudda wano bazze kutubba Kalulu ne ngamba Fwaza yaliwo Sengeni nti nze ndi musiraamu ayagala abakatuli ettaka lino kwe mugenda okuzimba Hajji Saara yali alibbye naye nalaba amazima ne ndibaddiza Ssaabakristu n'agamba kituufu yali tuddise ne mbagamba awo ku mwalo naleeta Abaegypti bakolawo sirinawo mudaala Abakatoliki temukolayo kati ono aleese obutebe 5 nze ndeese 495 bwa musiraamu ne geeti eyaawo agambye muwire geeti esinga obunene agenda gisasula
kati ono mukatulika agamba kinga nze namutwala ne wafaza kikulu nga tamanyi naye Katonda ofisi watula nga wamutatana nnyo nga wamukuba nnyo ne mugamba teze zisuubiza obutebe emmotoka ejje nali njikwesaawe ebbanga lole nejja ne mugamba kubulako butaano naye olw'obwavu bwange kati nange nali wa dipi kafunye ekikonde yongereko nga tabaddipi babamanyi temufunyulula kikonde wenava faza kikulu amperekera ne mugamba nti nze nindye ebirala byonna njogedde mazima niba obutebe bwa kasozi njagadde bwagaze kukuba mukatulikiwo abadde anyingiridde naye obutebe bwa kasozi bwendeese so ebyo tebiriimu byobufuzi byanjawulo kaisaali bya kaisaali bwe muti we mutambuza ekintu kakati ku luno kasozi ayinza okulya obwa mmeeya oba bali mwezi nga ndabanga bali mwezi amaanyi agamweyongedde olulala nakugamba wano nti ajja kujja yogamba asaaga mu busaazi wenyimiridde wano kuga yajja kulya ani kasozi analya akalulu ng'ensi yonna emanyi bali mwezi na lukwago ani yali amanyi nti kasozi Salimu Salehe ali mabega wa kasozi okujja lukwago okujja first of all yali lawyer wange yanyoonyezaako n'akalulu nga mpadde n'emmotoka nnamba n'alaka nampa ne bakazina n'akaddodi ne bavuga n'okuvuga nga olwosala ne bataakolanga naye nange mu kujjako bwa mmeeya namutwalako mu bakatuliki nga ndi musiraamu abali muno mu Kampala so naawe oli musajja w'amaanyi mu nsonga eyo y'amaanyi naye kati ye waliwo yagiteekamu feeling abakatoliki ne bamugamba tukunowadde nnyo akalulu namboze nga yamugamba baagala baweere Luyiga owa deputy ne DP negamba ffe twagala Kidandala owa DP n'alimu okusalawo lukwago nempandika mu observer nti agenda kulonda Kidandala n'asanga ku madala nga ndika n'okuzaaba nagaaga amawulire gawandise mafani yagamba nti ngenda kulonda Kidandala namugamba ogenda kulonda nze ensonga zangambye ogenda kulonda Kidandala sinnakugamba ko ndowooza bikomyawo nampaabira ku monitor eri baboosi wange tumweba James tumusiime nagamba Siraaji aleese ebyobufuzi muki avudde mawulire aleese mu byabufuzi nemugamba ngenda mawulire nalizayininga manya mu byobufuzi oyo ye lawyer wange sisobola muwayiriza ensonga zange zangambye agenda kulonda Kidandala nagamba katulinde newayitawo emyezi ebiri nambuuza nga talonda ogwokusatu n'ayita kanso nga mwindi n'aleeta amanya abayiri Luyiga ne Sulaiman Kidandala aba NRM baali basinga obungi wa kansala ne bagamba tuweemu eddakiika 2 tugende twegeyeemu ne beegeyamu ne Kidandala ne gundi ne Luyiga ne bamukozesa memorandum akolagane nabo Sala Kanyike ng'abalabye personal assistant n'amukuba akaama nga kansa ekomyewo namugamba bali bakoze memorandum olw'obusungu n'alonda Kidandala naye nga tamwagadde kuva ku ntobo yaki ya mutima gwe era bakansala basooka ne bamugaana okumuyisaawo bwe yabalabamu kintu kidogo byokulusuniya lwa Munyagwa ne bagamba tukuyisiza bo bakansala tebalina mugongo bamala bayisa ate baguliwa wali bakoze memorandum ate eno olusaniya lujje ono n'agaana okumukola ki okumusayiningira ne bamuimpiikinga Catherine nga yabuuliriza bamugemereere nenkavalinga Catherine nagamba oyo omusajja waali neggumu oyo nda era yamugoba kubwaki kuba mmeeya ripooti agisoma tuli mu ofiisi ya prime minister nga gundi Franka tumwebaze yagirinziridde gifuna omulamuzi wamala okusoma ripooti ye nagamba naindi na kopi emu simanyi gwenjiwa abamawulire bonna bali awo ne minisita ali awo nagamba Siraaji yonna nkavalinze nnyo gwe mbanjiwo yaba abookyezaamu tumwebaze ono bulijjo ye Siraaji nga takulabangako nenga ombisaamu amaaso njagenda nayo gisabe ogisabe nga kuwulira owanula ebigambo okufa ate omulamuzi amaze okugenda koolo yalina amaanyi gasingako g'abalamuzi abalala nga bamuwa escort naye nga bagibumwanga ku byokuwuliriza ku ttaka era naye ripooti eyo nze nagifunako nzekka nenkola n'interview ekiro ssaawa 6 ng'okuza ebintu bingi ng'okuza ebintu Katonda ampangazza nampeeramu emikisa